cha minister in my view at homicide. It was a homicide. Oh yeah, okay, it was a homicide. No, it's an attack. Jajja Iculi abatemu bamuguddeko ngadda waka ne batwala obulamu bwe. Abatemu mbayita abatemu kubanga teyateeseza nabo nti bajja bakole ki bamutte. Kitukubye wala kubanga Iculi abadde muntu ng'ayogera mind ye without fear of contradiction. Yes. Naye Abanayuganda bonna tubagumya tubagamba nti security y'eggwanga nga bwe mugirabye wano ebitaddemu amaanyi mangi okulaba nti tufuna ekibaddewo tukyanjulira eggwanga ng'enkola yaffe nga investigation ziwe. So ka tukyali mu speculations, tukyali mu investigations. Ekisembero tekijja kuva mu poliisi ya Uganda. So nsaba eggwanga likakane, ekitundu kyaffe Central Zone kyanja ekakane. Tuli beetegefu okulaba nti nga gavumenti tunyonyola Abannayuganda ekiguddewo nga tumaze okufuna obukakafu investigations nga ziwedde. Nteekateeka kiddako olwanya kututegeddeko nti bodege entwalibwa ludda wa era byonna programu eyo ku mukolasi twagala nayo gitangaze. Of course bode walina okubawo postmortem. Yes. Kati tugenda ku step ya postmortem mu ddwaliro likule Mulago, then bweba ewedde wajja kubayo enkolagana ya police ne family, then the body will be handed over to the family okulaba nti family according Ismail Jajja Iculi a decent burial. Yes, nga gwe ate a senior citizen ate nga onabadde mutuuzeewo wakoma kwogera ddi naye oba wali oyogereko naye? Communication yaffe badde general kubanga Ismail badde muntu wa social media nnyo, so interactions zaffe zibadde from a far range. Naye kyemumanyiiko abadde musajja nga ayogera mind ye without fear of contradiction. Ate ng'oluusi kibadde kituyamba nnyo okufuna endowooza alternative view, endowooza endala esobola okugaidinga approach and action ku bintu ebyenjawulo. So tumufiirirwa nga gavumenti, tumufiirirwa nga nakawa. Ffe tugamba mu Musiraamu nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadara Allah ma sha fa'ala. Obaka bwolekera abatuuze b'omunakawa Kyanja Uganda yonna okutwalizibwa abantu babeere bakakkamu. Eno sigiyita insecurity, nzingiyita criminality. Kubanga Uganda border to border eri secure. Naye kino kivuddewo bano bantu abatalina mpisa abaagala kunywa omusaayi gw'abantu bavudde ne bagamba nti Ismail katumutwale. So Uganda yonna ebeere nkakamu, nakawe ebeere nkakamu. Kyanja nkimanyi shooko y'amaanyi nnyo. Mu kaseera akatono abantu babiri nga batufaako ku lw'emmundu, naye babeere bakakamu. We shall ensure that the area is under control. Naye tulabye enzikiza ku makubo mangi nnyo ate bantu bazimba ebizimbe. Waliwo enteekateeka yonna gye boolya ne muba advising nti baba bakola ebizimbe batekole neku oba kive mu gavumenti okuba nti tuteeka security lights. Nandisabye bannamawulire mutuyambe enebeere kampeni yaffe ffenna. Obukulembeze bwa KCC especially, both political ne technical, bagifuule police nti omuntu bw'aba azimba amaka mu Kampala nga bwe tugamba nti akole paving ennyumba mpaka ku luguudo abeera ku main road, omuntu abeere ne kamera ku makaage, kubanga kamera ezo ziyamba. Ffenna tukimanye nti mu mawanga nga Bungereza n'awalala every home has got a camera, nti ne wabawo authority yonna ku kamera za gavumenti ojja kusanga nti private cameras zikola ziyamba ne zicomplementinga kubanga ge masa gali artificial. So abanamawulire mutuyambe campaign tugikwate ffenna tutegeeze abantu nti bw'oba osaba pulaani y'okuzimba sabirako ne pulaani ya CCTV camera, bw'oba togirina tetugenda kuwa pulaani. Naye bwe kijja mujja kutukuba ate abanamawulire ate diiru y'omuntu biki mutuyambe beere campaign kubanga you can see the lapse ebeeramu etukosa ffe nga gavumenti mu investigation. Nga bw'ogambye enzikiza nyingi, you can't show me a camera here,
so ebeere kampini yaffe ffenna kubanga nze mbayita omukono wa gavumenti ogwokuna ng'ovudde ku palamenti executive ne judiciary abannamawulire mu abookuna bwama bategeeze eggwanga ekigenda mu maaso muleke tugifuule campaign abantu bateeke cameras ku mayumba gaabwe kijja kutuyamba kulwanyisa obumenyi bw'amateeka Sheikh Kasim Kamugisha gemanya gange ngezaako ogamba ffe abali mu entertainment kamera zitulaba nnyo kati kamera zitulaba ennyo n'okwogera tuba twesudiya nnyo n'okwesudiya okwo mwe muva mistake kati mistake ayika muganda wange waliwo ka video ke nalabyeko ng'ataddeawo naye ng'ayogera yawanze n'awanda naye nze sifolowinga nnyo bantu naye just nze ba entertainer bonna abakyali bange ba New York mwena abayimbi bonna banaye twogere bitono eno ensi kuliko bannannyiniyo erina bannyiniyo bannange kati oyinza okwekanga nga kusaala leero nga ffenna tunyolwa naye ngaate Museveni yasinga onyolwa bwekiri nga yasinga nga kimuluma naye waliwo abali abamubeera ku gaadi ebbali saala akwogera bingi nga nasembye okwogerako naye eggulo nga nina ka video kenjala okukola naye ng'agenda zenya paati nene nnyo nga taata so kinnumye nnyo kubanga amawulire gagenza okujja nga omuntu gwe gajiddeko ng'ate maze okwogerako naye ng'ate tulina ne project gye tugenda okukola so ndi mwenyamivu nnyo eri ekiguddewo olwa isima mbadde muyita jjajja nga muyita kimu jjajja naye ntwala obubaka eri abantu benna balina eddoboozi nga gwolina eddoboozi ng'osobola okwogera ne bakuwulira waliwo ebintu ebimu bye tutalina kukola nga tulina okubyewala yes okusobola okubeerawo n'okuuma obulamu n'okuuma obwana bwaffe jjajja tulina ebintu tutera okukaayanamu naye nomugani jjajja akoze bubi olumbamu spice oyo waali mulese olwakino olw'abaana be olw'abaana bo kubanga alina abaana ba muganda be balabirira ye ng'omuntu abadde talina so kibeere ekyokulabirako wadde tuli mu nnaku bayimbi bannange oba abantu benna abaliyo ng'olina eddoboozi waliwo oba olina okukoma otasobola ssukka ngaeyo paati siiyo kyensaba kyokka yes okay bwebaka bwolekera bwebaka bwempa abantu abali mu entertainment oba nga gwolieyo kuba osobola toli mu entertainment naye ng'olina eddoboozi ng'osobola okwogera oba oli muddusi naye nga bweyogera abantu bawulira baako layini gy'okomako yes notasoka waawo yeah. Endowooza ez'enjawulo ez'abannaffe baentertaina baana bantu ku kyalo ab'enjawulo aboogera ku bintu bukenzi bangi boogera kino emmotoka ambulensi etuuka eya poliisi yegenda okuteekebwamu omubiri gwa Jajja Iculi oba muyita Ismail Access abadde akulembera association y'ababloggers mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Omusajja ono tufuddeko akawungeezi ak'olunaku olw'omukaaga so eno ambulance funeral van eya poliisi yegenda okubeera ng'ate ekozesebwa okuba nti eteekebwamu omubiri gw'omugenzi Jajja Iculi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'uuna. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekiguddewo ekyokuba nti Jajja Iculi asse oba asizza omukka ogw'enkomerero nga bw'oyinza okuba nga olaba. And the way you love him, can we agree that you give some respect in good faith? Yes, sir. Yes, it doesn't really make meaning. You are saying he's your friend. Please keep him as a friend, even in death. Okay? Yes, sir. Can we block that? Supervise. Make an extended information. So, and those of you who are here, can we extend the other side? Please. Please. And we are not pushing anyone. We are just saying, please extend. Okay? You, sir, with the camera, please. So embeera bwetyo bweri nga olunaku olwaleero Jajja Iculi ono asizza omukka ogw'enkomerero ng'akubiddwa amasasi ng'atuuka ewaka w'abeera mu mmotoka ey'ekika kya drone
yubeke akasinga obungi bamagi abadde nga atambulyamu yabadde nga agamba abantu nti nja okukonya drone yange eno mu ngeri y'okuba nti eyo lusaagiriro ng'asaagasaaga musajja afuna tujja kulwawo nnyo nga tukyamujjukira Jajja Iculi omusajja abadde avaayo najja n'attaanya ensonga so embeera bwetyo bweri abasirikale bangi ddala wano mu kifo we tuli ku levels ez'enjawulo olabawo abeebombola b'amagye olabawo abantu ab'enjawulo naye nga yo embeera bwetyo bweri embeera tewoomesa nakabulunywanyi Jajja Iculi tujja lwawo nnyo nga tukyamujjukira amazidde okuba nga ssa omwaka ogwenkomerero kati zembuyaga zikaze engoye tumuyita mugenzi mu kiseera kino obudde bwo buno busemberedde okuva akawungeezi edda poliisi egeza kulaba ng'ekola okwekebejja ekifo kyonna nga kinukubwa nga n'embwa ezikwangu olususu nga zireeteddwa ssaawa ziri 7 obudde buno naye nga kati bagenda maaso n'okukola ekikolwa ekyokuteekamu omubiri ng'omugenzi ate babeere nga boolekera mu ddwaliro ndowooza ekkulu emulago gye bagenda okuba nga ate bagukuumira paka ate olunaku olw'enkya puroguramu zonna zijja zigenda maaso n'okuba nga zifuluma paka gyagenda okubeera nga ate aziikibwa eddoboozi lyange Sonko Muhammad tusinziira ku mukutu gwaffe ogwa Blue Talent okuba nga tukuweereza so bwe bityo bwe biri naye nga kitalo nnyo kitalo ddala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un okuba nti musajja waffe Jajja Iculi avudde mu bulamu bw'ensi eno bano abadde buloga abadde akeera nga ku makya okuba nga ayogera ku nsonga ezibadde zitambula mu ggwanga nayogera ku kino nayogera ku kiri nayogera ku kino nayogera ku kiri musajja abadde teerya ntama nga wadde abadde abagira sayidi ye yayero naye ng'ate wabawo omugabo akoze ensobi ate avaayo n'abeera nga azittaanya babuloggers bwe bali wano bayitirivu nnyo ddala bannamawulire we bali bangi okuva ku mikutu egy'enjawulo tv stations ez'enjawulo empapula z'amawulire radios n'ewalala wonna so nga kalina z'olengera embakagrawunds ezimu zabadde agenda mu maaso n'okuba nga akolaki n'okuba nga asula so wano wennyini Jajja Iculi wasimbiddwa ebyasa ebimujje mu budde Kinnya na Mpindi ne minisita we yakubibwa era ebyasa kumpi ono oyinza okumuyita neiba kuba bano babadde bali mu zooni yemu so embeera yo bwetyo bwe tukyagenda maaso n'okuba nga tukuba byonna ebigenda mu maaso mu kifo kino erinnya lyange Sonko Muhammad omukutu Good Talent kwetusinziira okuba nga ate tukuba byonna ebigenda mu maaso